Maniriza natera ku mukutu gwaffe ogw'okwagala Katonda. Amanyi nze Bolton Serunjogi. Olwaleero mbadde njagala kwogera ku budde. Obudde kye bayita time. Nti Katonda yakola ensi eno buli kintu n'akiwa obudde bwakyo. Sulemaani yali kabaka wa Isirayiri. Yawandika ekitabo kye bayita Omubuulizi oba mu luzungu kye tuyita Ecclesiastes. N'agamba mu Sula eyokusatu, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Nti mu buli kintu kiina akaseera kaakyo ate kiina obudde bwakyo wansi w'enjuba. N'agamba a time to be born and a time to die. Akaseera k'okuzaalibwa n'akaseera k'okufa. A time to plant and a time to pluck out. Akaseera k'okusimba n'akaseera k'okukuula oba k'okukungula. Akaseera ak'okutta n'akaseera k'okuwonya. Akaseera ak'okumenya n'akaseera ak'okuzimba. Akaseera ak'okukaaba aye n'akaseera ak'okuseka. Ki kye ŋŋendako naye ekigambo kino? Nti buli kintu kiina obudde bwakyo. Wazaalibwa, nazaalibwa, okuva lwe nazaalibwa waliwo obudde Katonda bwe yateekawo. Nze naawe bwe tulina okumala ku nsi eno teri abumanyi, yekka yabumanyi. Oba ogenda kukoma ku 3 oba 2 oba 10 oba 6, ekyo Katonda yakyesigaliza. Ku ffenna teri amanyi budde bw'alina ku nsi eno. So obudde bwo obukozesezza otya ku nsi ya Mukama eno? Ensi eno ya Mukama. Ffe tuli bagenyi. Tugijjako buzi olw'akaseera akatono ennyo. Munnange nno n'omuntu amala ku nsi eno emyaka 10 oba emyaka 2 era aba abaddeko katono nnyo. Akaseera aliko katono. Bayibuli etugamba nti ku nsi kuno oba mu bulamu waliwo ebifo 2 Katonda byateekateeka. Yateekateeka eggulu, yateekateeka ne Geyeena. Abo bamwagala, abo abamugoberera, abakkiririza mwana we gwe yatusindikira Yesu Kristo baligenda ne babeera mu ggulu. Abo abaagaana okukkiriza mwana we Yesu Kristo baligenda mu kifo ekirala kiri kye bayita Geyeena. Naye agamawulire teri agala gawulira. Era oli bw'ogoogera omuntu ogamba osalira omusango. Ani gwani okunsalira omusango? Okitegeera? Naye nze nja kugoogera wano nti obudde bw'olina olwaleero bwe budde bwo okujja eri Mukama. Olwaleero ke kaseera k'olina okukkiriza Mukama. Kubanga enkya n'ekiro kya leero tomanya oba osukkawo. So obudde bw'olina bwe buno. Ate no mate ensi eno tekungulwa. Ekyo nakyo njagadde nkyogereko nti gwe ne bw'onookola otya oyinza okuba ng'okuŋŋaanya. Yes, ku nsi eno tulina okubeerako tukole tupulaninge kuba obwongera Katonda yabutuwa tubukozese era tulina obukozesa obulungi. Ne creativity gye yatuwa tulina okugikozesa okubaako bye tuyiiya ne bye tuteekawo ne bye tulekawo. Naye mu kukola ebyo byonna noonya nnyo okumanya Katonda n'okulaba nti enkomerero ya bino byonna nga biwedde ki ekiddako gy'oli mu bulamu bwo. Kubanga Katonda yatonda abantu bonna mu nsi okuva ku Adamu ne Eve nga balina okubeera in existence, okubeerawo lubeerera. Balina okubeerawo lubeerera. So kati guno omubiri gwe tulimu oba okikkiriza oba tokikkiriza ffenna tujja kufa tuguveemu. Naye tekitegeeza mu ffenna tukomaawo. Ate oba oyagala oba toyagala tokomaawo. Either ojja kgenda olubeerera lwo olumale mu Geyeena oba ojja kgenda olubeerera lwo olumale mu ggulu ne Katonda. Kati osazeewo otya?
obudde olina bumeka, olina bwenkana ki obusigaddeyo, obumanyi oba tobumanyi? Obudde teri amanyi budde bw'alina, teri. Nange mwakawogera simanyi budde bwe nyina, nyinza n'obutakeesa enkya, naye ekyo si kikulu. Nze kyemmanyi, nyina Mukama Yesu Kristo, ye Mukama wange, ate mmanyi gye ndaga bwe nva wano. So omanyi gy'olaga bw'ova wano, bw'ova wano ku nsi omanyi gy'olaga. Obudde bw'olina obukozesezza otya? Obudde buno topiki mpanvu nnyo, nti oyina abaana obawadde obudde okubayigiriza ebikwata ku nsi eno, batambule batya mu nsi eno, obawadde obudde? Oba just gwokola nnyo, oli bize, tolina budde? Olunaavaawo abaana bwe banajja nga balina agayisayisa ge bayizeeyo, ate ng'ogamba abaana ganagayisa baagagjeewa? Baagagjeeyo mu babawa obudde okusobola obbayigiriza, gwe tobawadde budde. Mukyala w'omuwa obudde, mukyala oba tomuwa budde, wajja kuba bamuwa obudde abalala, okitegeera? So obudde bwo obukozesezza otya bw'olina ku nsi? Fumiitirizaamu, weebuuze, olowooze, weebuuze ate weddemu, olowooze nnyo ku ebyo by'olina okukola mu budde bwo bw'olina ku nsi eno. Kansubire, obubaka bwa leero bulina kye bugattako ku bulamu bwo, oba bulina kye bukuleetera okulowooza nga mu kufumitiriza okwo ojja kugattibwako ku bulamu bwo. Manya nze Bolton Serunjogi, webale kubeera nange ku puroguramu yaffe Okwagala Katonda. Mukama bankuumire, mubeere bulungi.